waliwo omwana anyumya ebintu nze sisa kazalima yakasajja akubaka mbuka yekolera ne akaana kati kenjayo ku mutwe ne kajja kwogera ebigambo naye ng'ekikogeza ebigambo ebyo ko ng'akantu kagezi naye kalemalidde mu sisitimu y'abajega kalemeddeyo nga singa kajja no ku table teketaaga nagamba nti KNUP teketaaga kuba kalena teketaaga kuba nti kataaga kutwala sine kanoonya ba think tanka yekwera musajja mugezi kategeera obwana buno obutembeeta gavumenti ate okubeerawo mu buyinza bwe yeekolera bambi bukomewo tebudda wa Museveni ne wa Kyagulanyi tewali ssuubi kubanga ne Kyagulanyi essuubi ye bali tebalimanyi. Saba wekitiibwa gyebaleko kakati olulala bw'osalangawo okusumululanga kinyonyo kikasuke mu bbanga kibuuke kireke nga kibuuka watalika kwakkulizo konna leka kukisibira nko kaguwa akanaakisikanga okukizzanga wansi buli we kinaabanga kigezaako okubuuka. Eyimu yo bw'eba yabadde yakasuka kinyonyi ekyo kibune obwengula kyetayo era kibeere free kyeyagalire mu bwengula kireke nga kigenda awatalika kwakkulizo konna akaguwa ke wakisibiddeko okukikkakkanya wansi kaabadde tekeetaagisa. Bw'osalangawo okumpesanga omukono gwo ogwa ddyo leka kutumanga omukono gwo ogwa kkono gwetooloole gunzijeko ekyo kyennyini ky'ompesezza omukono gwo ogwa ddyo. Leka kubanga mmese eruma efuuyirira, leka kubanga bamulyazzaawo abampa banzijjako. Bw'osalangawo okumpanga credit leka kundiscreditinganga, bw'osalangawo okumpanga promotion leka kundimootinganga, bw'osalangawo okumpanga amayinja ku bitogi byange wali leka kuteekawo mayinja g'ogenda kukasuka kunzijjako ate mayinja gano gompadde ku bitogi byange. Abantu nga ggwe muzzizza nnyo ensi yattu Uganda emabega lwa nsonga buli lwe muba munyumya n'abaana bammwe mubalaga nti omusajja waawo mugagga nnyo, naye mu sentensi eddako mugamba wadde mugagga naye asaddaakanga abantu. Singa nzija n'enkubuuza nti yeekolera itongwa mukyalawo Martha omwagala nakugamba ddamu nti kimu yes I do Martha mwagala, toteekangawo kakwakkulizo yes mwagala but kitegeeza ojja kuba tomwagala. Kakali naye buli lwogabira ng'omuntu credit ale n'oteekawo ekimukkakkanya kitegeeza ojja kuba togimuwadde. Bw'osalangawo okunyumiza abaana b'omugagga waawali banyumize nga kimu nti mugagga bakule nga beegomba okubeera nga ye, ate era obakubirize mukole baana bange mubenga omugagga waawali wadde nze nalemwa kitammwe, naye oba osanga mwe munaaba ennunuzi yange singa munaafuuka ng'omugagga waawali mujja kunzimbira ennyumba eyakaayakana ng'ey'omugagga waawali, mujja kunninnyisa ennyonyi ng'omugagga waawali, mujja kunzijanjabiranga bulaaya ng'omugagga waawali. Naye gy'onookomanga okugamba abaana bo nti omusajja waawali mugagga nnyo naye ate asaddaaka abantu, ogenda kuba tokubye mugagga waawali naye ogenda kuba okubye future y'abaana bo na buvumu bw'abaana bo ogenda kuba obakonzibizza n'entegeera yaabwe ne mentalite yaabwe ogenda kuba ogizannyiddemu. Kubanga buli we banaagezangako ssambanga akalangiti ku makya bagende ku owino banoonye future bagenda kujjukira mpozi omugagga waawali asaddaaka busaddaasi. So nga baali badde bakeera baali badde baba ne mulaala ekeera bavuge ku mmotoka ng'ey'omugagga waawali bazimbira ku kitaabwe ennyumba ng'ey'omugagga waawali, naye olw'okuba kitaabwe yabateekamu mentalite nti omugagga waawali wadde mugagga naye asaddaaka abantu bagenda kwezinga basale Katonda. Katonda alireeta. Ndaba abagagga banabo basaddaaka busaddaasi. Kwolowooza baakola nnyo tebakola nnyo ne bwe tunaakola ennyo era tetusobola batuuka. Kyokka ng'ekituufu singa wagamba abaana abo nti mukukola ennyo omusajja oyo mwayise okukulaakulana, oba osanga n'abaana bo baali badde ne mulaalo ekola ennyo waakiri bakufuula fotokopi y'omugagga waawali. Omanyi nabagamba bw'obanga n'enkalamata y'okulya ku nnyama naye nga tolinaamu zirya nnyama waakiri oli ebyenda. Kakati abaana bo bayinza obutakufuula mugagga waawali naye bayinza okukusemberezaako okufaanana omugagga waawali, naye banaakituukiriza batya nga ggwe wennyini kitaabwe bwe wali obalaga omugagga waawali wabateeramu akakwakkulizo nti naye asaddaaka abantu. Abaana abo mu butaagala kukola bagenda kugayaala kuba bakimanyi omugagga waawali ye asaddaaka busaddaasi. Kati ekyo ekigambo ky'okusaddaaka okirabanga ekitono ne kigenda bawumira mu bwongo oba kigenda balulumira mu bwongo. Bagambe naye omugagga waawali avuga emmotoka gye neegomba jasi yasaddaaka mwana.
yazimba ennyumba gye neegomba just yasaddaaka mwana yakola bwati just yasaddaaka mwana ayina kampani ez'amaanyi just yasaddaaka mwana teyakola nange kansaddaako omwana nfaananeko ng'omugagga wa wali eyo yensigo gy'oba osise mu baana bo mu mwaka ndowooza gwali gwa 2016 amawulire agaabukedde ago gennyini ne Kamunyi naddala aga Kamunyi gaakuba manager gwe bayita Jeff Chiwa nti asaddaaka abantu ayina amaanyi ga Illuminati ayina amaanyi g'eddogo kyovula basobola okukwata ku muyimbi nga Shiba n'amufuula star omuyimbi nga Shiba nsobola omutwala ng'omulema atalina mugga atalina na kugulu kwa kubiri naye Jeff Chiwa n'amupikamu omukka n'asobola okudduka n'abamagulu abiri omuyimbi nga Shiba nsobola omutwala nga emmotoka omutali yingini naye Jeff Chiwa asobola ogitambuza omuyimbi Shiba nsobola omutwala nga radio omutali maana naye Jeff Chiwa yasobola okugyogeza oluvannyuma lw'amawulire okkuba ennyo ekintu ekyo waliwo ababuyabuya ku social media okwo abapiikinga interest ne baggulawo za akawunti Facebook account ne zi pages eziri mannya nti Jeff Chiwa ne batandika okwagala okufererako abantu ssente mbu mujemba twale mu Illuminati oyagala obugagga oyagala okuba owakabi oyagala okubako nganze Jeff Chiwa oyagala okuvuga kumbi jankutwale mu Illuminati ogaggawale omwana omu omubuyabuye yali akoyembye era atamanyi kwekolera ng'akwata ssimu kuba kitaawe yali yakimugambako nti abagagga basaddaaka busaddaasi ng'akuba ku ssimu ye gye yalowooza nti ya Jeff Chiwa yali ku page ng'oli amuferamu obusente ng'amusombamu obusente n'amusombamu obusente n'amuggyamu obusente naye yalaba gaya ali determined nnyo ng'ayagala bugagga nga buli kye bamugamba kkiriza bukkiriza tugenda kugenda mu nnyanja leeta y'abiri n'agawaayo tugenda kugenda mu bibiri eyo tuleyo leeta zino n'aziwaayo kyava mutuma ekikyasinza okubeera ekizibu ennyo mutwe gwa muntu yamutuma mutwe gwa muntu omwana n'asalako omutwe gw'omuntu poliisi yamukwata bukolokolo ng'akalakala n'omutwe gw'omuntu nti yagutwala wa Jeff Chiwa kumbe oli yali mufere era okukakkana musajja wattu ali mu kkomera avuna ne Jeff baamukwatako awo kigenda okuzuuka ng'eno yali fake page oba yali fake account eyerimbise mannya ga Jeff Chiwa kubanga ekituufu Jeff Chiwa yali tali ku social media oba talina mukutu gwonna ku Facebook naye gw'olowooza ow'okunenya abaani eba mawulire gano gemugula ne musomera mu maaso g'abaana bammwe eba mawulire gano gemugula ne musoma oli n'alema okugula Daily Monitor nagenda n'agula amawulire ga Kamunyi agagamba abagagga b'e Kampala oba abantu ab'obuvunaanyizibwa nti abo ba Illuminati mawulire ge gaali geetaaga okuwaabirwa kuba oli bwe yagasomanga nga gakulaga ekintu kimu nti abagenda mu Illuminati baba successful nga ba Jeff Chiwa era naye ne yeegomba okubaako nga Jeff Chiwa kakati opportunist we yajjira naggulawo page naye yeyita Jeff Chiwa ono yalaba ndaba kuki okukakkana ng'asaddasa omuntu ani yaliwo okuvunaanyizibwa ani yalina okuvunaanibwa si mawulire agaakuba ekintu ekyo so nammwe abaana bammwe mugenda bayigiriza emize emivundu bw'oba osazengawo okuwanga muntu credit gireke ng'ogimuwa abaana bo bamwegombeko ekyo ky'omwogeddeko ogenda kuyigiriza musajja mukulu abaana b'okunywa enjaga first of almost ndi musajja atanywa njaga kuba ndi musajja musiraamu ensi tekimanyi nti yeekolera musajja musiraamu ate ategeera ennyo obusiraamu siina kitamiiza kyenkozesa ndi musajja atanywa njaga naye buli lwe nnaayogera ennyo n'ogaaka yeekolera kagezi nnyo ekitenkanika naye kajja ku seeti nga kanyweddemu enjaga ogenda kuyigiriza abaana bo bennyini be weezaalira okunywa enjaga kuba ekituufu kiri nti nabo baali egombye okubaako nga yeekolera ate naye wennyini taata waabwe okkiriza nti mugezi ate ebiseera ebisinga abaana abo bwe bakunyiiza otera okubavuma nti kiraba obusiru bwa nnyina waakyo kakati bwe banalaba nga ate ye yeekolera ogambye mugezi ate n'ogaa nti anywa enjaga abaana mugenda kubayigiriza okunywa enjaga nkiddamu abaana mugenda kubayigiriza okunywa enjaga eriyo abaana nze yeekolera siwulira buzito bwange for sure naye eriyo abaana wallahi nga baali egombye boogere bokunkumula ennyingi nga nze yeekolera itongwa naye gwe buli wonaagamba nti yeekolera anywa enjaga mugenda kusiga omuze gw'okunywa enjaga mu baana b'eggwanga kuba n'abaana be muzadde baali egombye okuba abagezi nga nze ate nammwe mwali egombye abaana bammwe babe bagezi nga nze
That's why ontendereza misana tuku wakati mu kamera te akasajja ako kino na kino naye kagezi omwana we agenda kusimatuka ati enjaga ng'alaba taata we batendereza okuba abagezi ate abayita banywi banjaga ng'ate taata bw'anyiigamu abaana be bennyini be bamu abamulabye ng'agamba nti kayeekolera akagezi naye kanywi kanjaga ate era bavuma obusiru bwa nnyina oba obwa nnyaabwe kiraba obusiru bwa bannyaabwe nabo bajja kutuuka bakoowe bayagala okubaako omugezi nga yeekolera balabikireko mu kamwa ka kitaabwe nti abaana bange bagezi naye ate nga kitaabwe y'omu yabagamba nti oli anywa enjaga. So that's why ntandise nkugamba bw'osumululanga ekinyonyi mu katimba n'okikasuka mu bbanga kibuukenga kirekenga kibuuka watalika kwakkulizo konna kirekenga kigenda watalika kwakkulizo konna. Tewaliyo promotion eweebwa muntu ng'ejjiddeko demotion kitegeeza eba yakikwangala. Bw'osalawo okunnyambazanga amayinja ku bitogi byange walireka kuteekawo mayinja ga bifunfuga agagenda okukuba amayinja gano ate gonnyambazza aga stars oba ntegeerekese bulungi mukadde wange. Otherwise gwe bw'oba okakasa nti nnywa enjaga naye ng'ate okukkiriza nti ndi mugezi giweeko ku baana bo olaba oba tebamenke olaba oba tebaagwa eddalu olaba oba omunywi w'enjaga ajja ku seeti ng'anywedde enjaga asobola okulambika ensonga nga bwe nzirambika asobola okujjukira kigambo ku kigambo nga bwe nkijjukira asobola okwogera ku kigambo nga bwe nkyogera. Gwe gezaako bw'oba okakasa nti enjaga egaba magezi gezaako oginywesa abaana bo olaba oba tebazolize. Wammamu abavubuka abali enjagalo kibategeezaako enjaga tegaba magezi enjaga esuula eddalu nkiddamu njagala kitegeezaako mwenna abavubuka abanga abali eyo enjaga tegaba magezi enjaga esuula ddalu. Ekirala wakoze statement n'ogamba no akomewo wano ku ground yebeerere wano muvubuka mugezi ekikulu si kyakudda mu Uganda naye ekikulu nzize mu Uganda eryetya eyo gye nnalwanirira. Tosobola kuntwala mu kisiko timba mu enfubutudde naye ate nga tonnandetera mulambo gwa timba eyo kugundaga nti ddala kituufu timba ogisse no ng'addayo mu nsiko oyo buli bwakabaka bo weebeerera eyo nno. Ekikulu si kyakudda mu Uganda naye ekikulu kyakudda mu Uganda eyo gye nnwanirira era enjogeza ne nneererejjisa ne mutuuka n'okulowooza nti ndi munywi wa njaga ate nga ne bannayuganda be nnalekayo bonna making sure nti bali safe tewakyali addamu kuttibwa tewakyali addamu kutulugunyizibwa. Njagala nkomewo mu Uganda nga ddala Uganda the pearl of Africa. Olwaleero Uganda is the pearl of Africa but in a dummy version eringa nga dummy. Mukama Katonda Uganda yagiwa byonna naye yensi etalinako erina olw'abakulembeze abatali bannansi. Sisobola kudda mu Uganda gwe gyoyita the pearl of Africa ekulukuta omusaayi. Ekyagitumisa pearl of Africa yalimu empewo ennungi yali ekulukuta mazzi yali ekulukuta bibala yalina ettaka ddungi naye ebyo byonna byemmenye tetukyalinawo na kimu. The pearl of Africa yali erina empewo ennungi ey'okussa tussa kivundu ky'abannaffe abattiddwa eyali ekulukuta amazzi luli essaawa eno ekulukuta musaayi. The pearl of Africa yalina ettaka eriddako emmere essaawa eno ettaka tulisigamu bafu ettaka lye twasigangako emmere tulisigamu bafu abattiddwa Museveni direct and indirect. Museveni asobola okukuttira mu ddwayo gy'atatadde eddagala nga ssente aziguzeemu ebyokulwanyisa oba aziguzeemu abamuwakanya. Museveni asobola okukuttira ku luguudo ng'oluguudo kw'otambulidde teruli seefu ssente z'enguudo ye yagenda n'azikolamu ebibye n'azimbamu akamwesi. Asobola okutta nga kubya amasasi asobola okutta nga kuwa obutwa. Kati njagala nkomyewo mu Uganda nga Uganda is the pearl of Africa nga bweyogerwa so si pearl of Africa in a dummy version oba mu kifuula nnenge. Njagala nkomyewo mu Uganda nga nsobola okuyimba oluyimba lw'eggwanga the land of freedom. The land of freedom nga it is the land of freedom indeed. Sagala kigambo kya kukwata bukwasi oba kikwate Uganda is the land of freedom. Uganda ddala likyali ttaka lya ddembe. Uganda nno kwe bakubiraka kwenza emiggo. Uganda kwe batulugunyiza masereka. Uganda kwe battira Franka Sentesa. Mwe bakubira Ashirafu Miraka essasi mu mutwe. Mwe battira Dani Kyeyune, mwe battira Rita Nabukenya, mwe battidde abantu abalungi, mwe basibira bamachete, mwe basibira Olivia Lutaya, mwe basibira ne Nakawere omu, mwe bakwatira n'omwana ow'obuwala omu.
just lwakuba kayimba ka Bobi Wine eye Uganda the land of freedom. So mukulu wange oba mukadde wange ekigendererwa kyange si kyakudda mu Uganda wabula kyakudda mu Uganda nga ddala ye Uganda nga bwe yogerwa nga it is the pearl of Africa nga it is the land of freedom indeed. Si amabikansamu ekirala okudda mu Uganda si kyekikulu ennyo kuba waliwo be bagoba mu Uganda nga tebakyagiddira mu ddala nga mizimu gyabwe gye gibungeeta kiro na misana tegitaayaya naye nga bba abantu tebakyasobola kudda mu Uganda kungulu babalabeko. Omuganda agamba omuntu walumira kuli agenda okukoza omanya enjala emuluma era y'omu n'agamba nti ogusula gukuwa empoza nange kanneekukumeko wano mu nsiko yange wendi ndidda mu Uganda ng'omuzira so si ng'omujulizi. Ekigendererwa kyammwe kyali kyakunfuula mujulizi so nga nze mwe natandika olwana nayagala kubeera muzira. Omujulizi aba yafajja kana mwamufuula omujulizi yikyuli yennyini owammwe yabakozesi gwe mwakolerako mwamufuula omujulizi. Nze yeekolera itongwa nazaalibwa kubeera muzira so si kubeera mujulizi. N'olwekyo njagadde okukutegeezaako ndidda mu Uganda mu budde obutuufu wenjagalidde so si kati. Tewaliyo musajja musiru gwe bagamba nti ennyumba erimu amayembe n'asigala ng'asulamu ng'ate amayembe ago gatta omu ku baana be n'asobola okudduka n'avaawo n'abaana abaali bafisseeyo. Ddala ddala bamusiru wannabaki okudda mu nnyumba yemu nga tebannaleeta mu lubaale kwata mayembe ago nakwozaamu mayembe ago nakwozaamu bikolima ebyo. Uganda nja kudda nga njagadde essaawa yonna naye nange wano wendi situdde ngezaako kutereeza Uganda nsobole okuddamu ng'eteredde ng'omusajja bw'anaasindika omulubaale ayoza amayembe mu nnyumba ye asobole okuddamu ng'eteredde. Naguze jiiki naguze olupiira naguze ne omo ndi mu kukasuka lupiira lwangolo mu Uganda lugitukuze njagala okugiddamu ng'emaze okutukula kuba nze mundaba njagala nnyo ebiyonjo. Waliwo yagamba nti ndi mu nsiko neera ne wemba mu nsiko ogiraba nga nsiko nnongooseemu kati wembeeredde mu nsiko ennongooseemu ate gwe ndowooza otya okudda e Uganda awatali butebenkevu awatali walongoose. Ndi mu kkubo nzija ne mumekinganga sure nti ntuukanga muvuddewo oba ntegeerekese bulungi baganda bange. So byebyo nno mukadde wange byenjagadde okubuulirako naye kikulu si kyakuteesa na Museveni sirina bwetaavu sirina bwetaavu kubanga Mukama Katonda okuva lwe yawukana ne Sitaani tebaddangamu kusisinkana okuva lwe baayawula tebaddangamu kusisinkana yadde n'ekiro n'ekimu. Nabagambye nze ndi njuba Museveni mwezi bw'andabanga alina okunneetegula lwe ndisalawo nti nzira mu Uganda kati alina okumakinga sure ti amaze okwanulako bye yayanika kubanga nze ndi nkuba namutikka nzijja nina okumakinga sure tinsanga mwanudde nina mukoka mungi mba nja kusabye mwayaniseewo yenze yeekolera itongwa naye ogamba abasajja abo yeekolera itongwa ali mu bwakabaka bwe.